Hey everyone, welcome back to the G9cast. Tubadde tumaze ebbanga panvu nga tetuwuliza ku Judith Babirye, naye mukatambi kengendo bba maaso awo twabalabyeko ne Pastor Bugembe ng'essanyu libatta. Mujjukira nti oluvannyuma lwa Judith Babirye okubanga awangulwa akalulu yafuluma eggwanga, era ebiseera ebyo yagezaako okufuna omusajja naye nga yali amugye ku mukazi mulala era tebyatambula bulungi, n'asalawo n'abuuka n'afuluma eggwanga eyo gye yafuna obutuuze mu Canada. Munnange nga bajja bwe balogera nti munnange ensozi tezisinkana naye abantu tusisinkana, ne Pastor Bugembe yabadde alinayo ekivulu kyalina okuyimbako ye Canada, era bwe yatuuse bw'ati yatuukidde mu maka ga Judith Babirye. Lyabadde ssanyu jjereere era bayogedde ebintu bingi, naye teweerabira kulayikinga akatambi kakakubo kalabeko. Tuveewo. Bwe baagala bajje kama yagamba tubuulire enjiri paka ku nkomero mukumba omutala fena nga tukumbe nasana mu Canada tukumbe mukumbi eno